olwo olutalo terunnaba kuwera kyova olaba nti olutalo lw'e Iran balukomye nga tempa tezinnalinnya awatali ekyo ojja kulaba disaster kebatanse okuba amafuta yegwe batanse okuba amafuta ate Israel yagaguddewo tempa olwo zirinnya yakubya amafuta e Iran bino byolaba Amerika nti baleese ennyonyi bweti ne bweti tempa zirinnya lutandika okula kulaba abantu abagamba nti Iran nnafu mugenda kulaba ebyokulwanyisa n'ebipya ebijja amuteringiyo gakyali mabaga zino mizairo ne drones yakakozesa inayo ebyokulwanyisa ebisinga kaawo nebiba tebinnaba innovation zijjawo mu entalo okuyiiya kuba kungi. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nti katutuuse ku lwano ku kyondo kya Buwarabu olutalo lwa Iran ng'erwanagana n'abamulumba that is America ne Israel lwena we lutuuse tulugoberedde. Iran erina ebintu bingi byekoze ebitiisizza ensi eno naddala mu lutalo nti bw'oba otunuulidde eggwanga erya Israel buli omu alitenda okuba ery'amaanyi mu kyondo awo. Kaakati lwaki Trump yatuuse okuvaayo n'atandika okukaaba amaziga? Spain onyimye wensinzira okukuba omusajja. Bongereza muganye okuneegattako twandikwatidde wamu. Abali eno ne tuseka ne tugamba Iran munene bwatyo Iran w'amaanyi bwatyo asinga ne Israel teyeemalirira kukuba ggwanga lya Iran. Bwagenza okutya Israel negamba mumpita emmere yayokyeza luziro yayokyeza ugondi z'amafuta refinery z'amafuta okutokwera Teherani ne Western esengejjezo ly'amafuta. Bwagenza okukyanga ekibuga kitinta n'enkuba n'etonyanga bw'ekironga bulinga bwamisana. Kakati buli omu atulaga maanyi naye ngenza okgira wano nsi ki gye bandaze nga Iran ekubye ebikompola kalina zonna ezirese ku ttaka. Ewaawo gye bakubye olusi lw'amafuta abaki aba Iran gye bakubye bayise Kuwait nabo bakubye ku luzi lw'amafuta. Entalo bwesityo bwe zitandika kakati okijja kyeyongerako ku skeero kalina tempa zirinnya. Oli otya mwami Kasozi? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Abantu bakwagadde. Naye saagala nnyo omanyi okwagala okungi kweraliikiriza. Nja kukeera wano njogera ebirala banyiige saagala babeere nnyo nasuubi nti nja kwogeranga bibanyumira. Abantu bano kyenalabye baagala omuntu ababulira amazima. Olaba wababulira ku Bayisirayiri nti si bakatuliki nti Yesu si muju nti Abayisirayiri tebakkiriza mu Yesu. Era nja kubeebaza percentage nnene eyagalira ddala okumanya naye saagala babeere disappointed oluddako bwenna ayogera olumu ne bye batakka. Omanyi abantu abamu bajja ne boogera ebyawukanako ne ku public olumu bakyayibwa. Abantu abagezigezi olaba Sokrati baamusalira musango gwa Sokrati extreme Sokrati baba tigi Sokrati yani Sokrati yali philosopher yali musajja mugezi nnyo be bagezi aleko power bank munsi naye Sokrati olwokuba yali ayina Socratic teaching omubuuza ekibuuzo n'akuddisaamu kibuuzo n'akufuula ng'omusiru. So kakati abantu baamukyawa n'abakulembeze naddala nga ojja newesanga omusoloza w'akatale najja n'abamira ku Sokrati n'amubuuza ebibuuzo omusoloza w'akatale n'abulwa byamuddamu. Abantu ne bawagira Sokrati ne bawaga oli n'anyiiga baamaliza bamuguddeko omusango ogw'ocorruptinga the youth nti abacorruptinga abasomesa ebitaliimu ne bamaliriza nga bamuteereddewo option
obutadda kusomesa ebyo byosomesa oba okunywa akatwa ke batabudde wali balina omuti bagujjangako baguyita hemiroka akatwa ke bajjako ne bakamuteerawo olondawo kimu. Sokati n'abagamba naye n'abagamba sijja kubyogera lunadda wali nja kubyogera n'agamba wo kanfe naafa ku myaka emitenyo lwampaka. Socrates yalondawo ekyo kubaira ngenda kugira njogere. Socrates yali musajja mukakali kuba teyalinnyako ku university naye university gye yasomeramu yali emu eteri recognized. Yali university ya bufumbo. Obufumbo ku ye yali university. Socrates yabuyigiramu bingi. Socrates yawasa omuwala omukazi ekitundu kyonna gwe kyalemwa muvumi muyombi nga waaboggola bw'ati olowooza laddu full figure. Mwanyinaze nga kagambwako mwanyinaze omumanyi nga bonna ekyalo bamutya. Socrates n'atanaga omukazi oyo ajja kunkolera nze gwe njagala n'amuwasa ng'ekyamumuwasisa nti agenda muteeka mu yunivasite y'okutegeera nga kyayagala omukazi bw'anaayomba reaction ki gye nazzaako simusobola mu kuyomba n'amumanaginga ntya. Ekyo nga kimuyamba nti mu debate ne wookola ekifaananyi kitya nga tomunyiiza. Omukazi we yamunyiizanyiza n'amumalayo. So ye yagamba mukyala we yamuyamba nnyo yali university nemukontrolinga tempa nga newomukola otya anyiige bino byolamulya nnyama bye banyiigira ku tokosho ne beefuma. Socrates nga tasobola abanga nuludiini mukazi we yamunekyalinga. Olumu yali asomesa yali ayina kolegia yali ayinanga institute by the university zaite zinnacha ng'asomesa abaana ewaka ewuwe. Ali eno mukadiri omukyala ali eri afumba omukyala yanyiga yendooza yali akoye agaana ago galeeta okusomerawo gamumalako eminega ku bendere. Omukyala yatandika okuyomba Socrates n'asirika bw'ati n'abaana ne basirika n'addamu n'atandika okusomesa. Yamuyiwako akataasa k'empuuta omanyi okwoza ebintu ebibadde eby'empuuta n'abimubunduga babwa abaana bonna ne bagugumuka bati yenna n'ajonjobala ati Socrates n'amala n'asirika abaana ne basirika n'addamu n'asomesa ne bamubuuza ddala ekyo omukyala kyakoze n'ogaana okureactingawo n'abagamba ate mwesimye n'okwesiima nti mufunye enkuba eteriimu laddu. Singa atadde ku mumwa muti temwalisigaddewo wano nti eyo ofunye enkuba eteriimu laddu gye mulabye naye singa mubaddemu okubwatuka tewali n'omu yalisigaddewo mukyala we. So omukyala n'amunekyalinga nga Socrates awakana n'abantu ebibiri n'ataluzinga tempa bonna ng'obusungu bajjula kuyoola muyoole. So kaakati na bino bye badde awo n'oyogera olumu ne bakuvuma tuba twekontrolinga dde okulaba nti nebyo tokyabinyiiga twagobera Socrates. Naye nga mpulira bagera Socrates balabika baamala bakyadoputinga bakola ki? Erinnya Socrates naye nga ne S Socrates olw'okuba teachings ze zikozesebwa nnyo Socrates teaching n'ebirala. So n'abira musajja ali mugezi era bagamba one Socrates was equivalent to 1,000 common people mu kureasoninga. Yali areasoninga nnyo. Omala kuŋŋanya abantu 1,000 okuweza Socrates okufunamu naye waliwo nno ebyalo ebitaliko bantu bategeera ngero ng'ojja kuŋŋanya kakaaga weetaagawo omutwalo gw'abantu. Kale awo katubaleka. So ekyo kye kitonotono ti naye abantu tulina okumanya calmness kiba kintu kikulu nnyo. Kaakati njagala kutwala olutalo nga bwe mbadde ndukutandikiddeko Isirayiri luli lutya ye kati? Olutalo feezi gye lulimu kaakati ya bulabe nno ya bulabe. Nali mbagamba nti entalo we ziba zitandika ziringa mukwano muyimbe yayimba bannaye gunyuma bwe guba gutandika Martha Matovu akyaliyo gyali mulamu yagwa bubu. Kaakati n'entalo ziringa mukwano we guba gutandika ziba zinyuma naddala alutandise luba lumunyumira ne gwe balutandikidde naye aba ageewulira. So kaakati lutandika mpolaawo. Nzirikira Ssematalo asooka yatandika abaana ebungereza ne basabako ne dead semester. Temutufiiriza kintu tugende tukube ku bijamani ebyo. Ebyo bijamani temuli bakafuna bakayunifyinga wano 1800 ne basaba dead semester abaana ne beyiwa. Eyali baali bamuyita Lord Kitchener
eyakola ogw'okuwandiika okudraftinga abanayingira mu magye abagamba fe tujja kuba nga ku kadirisa atunulira layini neeweta namu bweti bonna baagala kulwana lwaki olutalo lwali lututa emyaka ng'abangeza tebalaba ku lutalo baakoma mu kulimiyaniwo 1853 waliwo kulimiyaniwo ate kulimiyaniwo yali y'amaanyi nyala yaviirako neokutandikawo red cross biki byonna kulimiyaniwo lwali lutalo nga balwanira era kulemeyawo Russia weerwanira ku Ukraine Russia ng'eyagala kufuna access ku Black Sea esobole okuyitawo ne mu Turkey ne ku Mediterranean connectinga ku Europe nga Bufalansa Bungereza tebaagala efune access so ne balangira olutalo ku Russia olutalo lwayinda mu myaka 2 Russia baali bagiwangudde bubi nnyo so kulimiyaniwo neebeera Bungereza awo yali yawangulawo dda Bungereza nga kyebaagala kudinayinga Russia access ku Europe ku Black Sea n'okweyongera ku Europe basigale eri bakozesa engeri mu Siberia ku Arctic tuwegana afuna amaato gaayo ag'empingu gajja kujja ku Mediterranean litandiko tukyokoza zidde okunywa so kulemeya sigwe gusoose okuvairako obusibu kulemeya kifo kya nkizo nnyo so kulemeyaniwo neebeerawo kaakati awo kuva 5 tewadda kubeerawo olutalo paka 1900 mu Europe kati ng'abaana abakuze balinga kati wolaba e Uganda tebamanyi lutalo tobanyumiza nti bajjajjaffe bagamba batukubemukko omwana amaanyi agewulira asobola okubuuka ekisenge naye badduse emisinde e Dubai abali ekkata naye ng'omanyi ekiri wali bakukuira lagamba leka naawe misayire n'owulira ne earthquake nyine yankubira ne mugamba anti mwagala bakubamu so mukirabyeko mutusooso obbakubamu nodi nava mu bintu byogere n'ekintu kikiramuseze jagala kudda okakasi so olwo lwe lutalo kaakati ne Europe we yali abaana ne basaba dead semester bagende bakube emmundu nga bamanyi by December Christmas bagiriira waka balinga mugwa mukaaga kuba ultimatum gundi Ferdinand Archduke Franz Ferdinand ne mukyala we babatemula gwalinga gwa mukaaga nga gugwako gwa 7 so ne babawa ultimatum nga 2 August mulina okubanga mukoze bino Austria nga yebiwa Serbia Austria eri ku ludda ki Austria ya Bungereza eyo bali ku Bungereza bonna bali babayita ba triple Mosena yatutabula emboozi esusse nga babayita ba triple entente ngeyo side eriko Bufalansa eriko no triple entente yaliko Bufalansa Bungereza ne Russia yasooka kubeera dual alliance kaakati triple alliance ye yali yatandikibwa Bismarck nga dual alliance Germany ne Austria Austria nebeera dual alliance Austria wedda muntu endeta Australia Austria Hungary so kaakati ne manager yegattako ne Ottoman Empire ne yegattako Turkey yali etwalawo wonna Middle East ne Misiri eno Bakedive Ismaili abaali bafuga Misiri bonna awo nga Ottoman kati abo bo ne babeera ku side eya Germany kaakati eya Bungereza eriko Abufalansa Bungereza ne gyebeerako ne Russia n'abalala so kaakati Serbia yo yali ku side y'aba Russia nti Russia yali egamba ye protectinga Serbia kuba bonna ba Slavic people bafaanagana n'aba Russia civilization yaabwe yeva ku Ukraine awo bagiyita Dnieper River bwe batandikira civilization Russia ngegamba we mukwatira ku ba Slavic people nja kubakuba kaakati awo we waava kaakati we baatemula omwana wa kabaka King Joseph Emperor Joseph wa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand Austria yali controllinga Balkani awo wonna awali amanga Bosnia Herzegovina nga baga colonizinga Austria nga yingalinako obuvunaanyizibwa kaakali ne gatuukanga nga buli kawanga akagezaako okwekutulako ekalemesa kati Serbia negamba yo yali independent negamba nja kusponsoringa obuwanga bonna abalwanyisa okwekutula ku Austria nja basponsoringa bayamba mwekutuleko kaakati nga waliyo movement wa black movement bani bonna abagamba tetwagala bufuzi bwa Austria tubukooye omulenzi eyali agenda osikira obwakabaka bwa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand n'agamba nina okugenda nzigulewo museum Bosnia si Serbia Bosnia eyagala kwekutulako eyagala kwejja ku Austria naye teyina maanyi Serbia ye sponsoring abayekera n'ebawa emmundu na buli kimu byonna balwanyise Austria
Kaakati Sabia etuuka Franz Ferdinand omwana wa kabaka emperor wa Austria agamba ngenda kukyala Bosnia ne mukyala we ne bamugamba that's a powder kg nga bategeeza powder kg ne tuddira akasenge ne tupakiramu obuganga nga kalinza asaza kabiri iti kokka olire kibaluka woyingirira mu esawayo ekintu kya tuyita powder kg ekifo kyonna nga anytime wasobola okuvaawo disaster akabenje tuwotulirawo ekyo kigenda kusukuma mu nnyanja kati katugeze nga lwe baagaana Katikkiro genda e Bugerere so ekiseera ekyo Buganda was a powder kg ng'akantu katono kati kasobola okuvaako uprising gaggadde so kaakati ne Bosnia yali powder kg ng'akantu katono kasobola okuvaako disaster ne baganda Ferdinand togendayo eyo tolinnyayo n'agaana baganze ndi kabaka abaana baamuseetingira olukwe abaana beetegeka okutemula Ferdinand abe Bosnia naye ng'abamu baava Sabia kati nga gundi Kaburilovic Gavrilu Principe then Kaburinovic n'abalala bonna baava eri Sabia ne bayingira mu Bosnia bajje batemula ono nga okukyala ne beeseetinga abaana kwaliko Stankovic yalina kapiteeni n'abalala ne baba stationing nga baali bagita Latin Bridge we yali agenda okuyita ng'ava ku museum asale bwati bayisa pulaani omwana wa emperor wagenda okuyita ayitewo ng'omwana ali mu open roof zaaliwo ebiseera ebisewo mu Ssematala zaaliwo manga gaali wala ensi zaatuleka dda so kaakati waamala ayite ng'aba stationing Kaburinovic gwebeera ku bridge wali alina emmundu ye ayina explosive bomb ayina n'akatwa eri mission yali kabaka omulala ne bamustationinga wali omukube wolema okube pistol kuba bomu weegaana oba owedde akatwa kakwetta tebalina kukwata n'omulala ne bamustationinga abala mu bifo wonna waanayita abaana nga 8 laba chance we yajja yayita wa Gavril Prince mu myaka nga 24 yali mwana na university student Sabian student omwana n'agenda jjayo pistol awo munvo yamulaba nga ajja bwati yali ava kugulawo museum ayitako ne meya talina intelligence yonna omwana konvoyi weeri kaka ye kye yakola yaddira n'akutulako emu n'asuulaka bbomu bali abagenzi ne basigala eno neesigala n'alyoka asasira Ferdinand amasasi ne mukyala we Sofia n'abuuka ne yeekuba omugga so World War ye yali spark sukuliki World War esibuka eyo tesibukaawo mwana student Sabian student yatemula Franz Ferdinand bakiyita Sarajevo double murder batta ababiri kabaka agenda okusikira ne mukyala we so kaakati basawa Austria Germany ali ku ludda olwa Germany yamutegeerera Germany alina Austria mu ngalo bonna baakola kye baayita Triple Alliance basatu Germany Austria Hungary kali ne kujja kwegattako ne Ottoman gye bujja Italy yalimu neekuvaamu Italy baali bankwe baasooka ne baguvaamu ne bagambye ne wayinza obutaba buwanguzi nasooka babeera badde mayi batandikirawo Italy ne gundi bamutangaani Mussolini second world war naye no first oli ku first world war 1915 wedda nze ndi ku second world war yatandika birala badde ndaba Hitler ne Italy Hitler wano yali ali maje ga Germany era yali akuba mundu mu biseera yali atumwa butumwa era ye bamu kubeewandiisa obwewandiisa mu maje ng'olutalo lusembedde so kaakati Ssematala asookawo we yava Ssematala asooka avaawo kaakati ekyaddira we baamala obatemula gundi Emperor Joseph yali mukadde myaka nga 8 takyazaala omwana abadde agenda omusikira omu bamusse g'omanye ekiri awo senga akateebezamu Kameneyi ng'alina omwana omu Kameneyi nga yasigaddeyo ne batta omwana we otuuka nagaa nange baalinzisaakiri mwandi era munzitidde ddala so kaakati n'atuuka ne yeebuuza ku Kaiser William tukole tutya Kaiser William n'adraftinga omukuko gw'ebbaluwa Kaiser William yaliwa owa Germany Kaiser Wilhelm owa Germany yali mukulembeze wa Germany ng'alina omukono ogumu gwasanyala ne gukala nga katono guno munene
Kaiser William nga yemanya amaanyi ng'alina obuswiriri buti ayambala enkofiira eziriko akantu akasongodde ng'agambikako ng'era komando omubi. Kaiser William yagenda n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ng'alina kasenyiga ne bamugamba nti Emperor, you have a simple cold. Agamba no, mine has to be big. Tayinza kuba na simple code erina kuba big code. Tayinza nga nkwata atya kasimpo kayinza okukwata empola ono w'amaanyi 5 star Kaiser William k'omusawo nakkiriza nti kale big code onakkakkana so nadraftinga ekiwandiiko nti bawe ultimatum bweti bye balina okukola oba si ekyo tubalumba olwawa Sabia Bosnia munafu Sabia gwo promo gwoyamba gwokipika ogenda kubisasulira tukumanyi so ne bamuwa ekiwandiiko nga kuliko ultimatums olina okukola ki olina okusaanyawo obubinja bwonna obuwakanya Austria mu Sabia olina okukwata bonna ababadde mu lukwe olina okukola bino so n'amuwa ultimatum enzibu ennyo enzibu ez'okutuukira kuba ultimatum eyasinga nti amagye ga Austria galina okuyingira mu Sabia nga ge gakuuma emirembe ge gakola buli kimu naye gakakati independence y'eggwanga eriwa amagye ga Austria galina okuyingira mu Sabia nga ge gakola nga poliisi ge gakola nga army ge gakola buli kimu okuyiganya yes mu nseteri nga wono amagye ga Uganda galina okugenda e Rwanda kwane Sabia yali walako okuva ku Austria so kakati awo wewaava obusu kakati we bagamba Sabia ne yeebuuza kusa Alexander wa Russia Tsar of Russia gwobamanyi wali Russia wali mubi nnyo byayina bakabaka bakagambika Russia yayina Ivan the Terrible ng'oli agambikako nga yerinnya lye erinnya lye bamuwa Ivan the Terrible yatta mutabani we Ivan the Terrible nga mu Russia yali azaala Peter the Great Putin amwogerako nnyo yavaamu okutuuma n'ekibuga St Petersburg ye yafuula Russia ey'amaanyi Peter the Great nze mbejjo mmanyi waliwo mulala atali baali bangi kati waliwo za Alexander yasooka 1661 eyayisa Emancipation Act no 1800 eyawa abasireevu eddembe oyo yali liberal then n'avaako ne kuddako St Nicholas ne kuddako Alexander owokubiri gundi First World War gwe yasangako gwe baatemula ne famire y'obwakabaka bwe Russia ne bukoma naye ng'emabega waaliyo abalala balyulikira Manovu baani ba Ivan the Terrible n'abalala aba Russia so kakati Russia egamba etya Russia we bakigaana egamba tufunye omukisa temugeza okukkiriza n'ekimu ku ebyo mukkirize bino kiri mu kigaane Russia awaga Sabia Germany byeggamba ekulimba temugeza okubikkiriza tebasobola kulinnya wammwe Sabia nayo ng'egaana mukole kyemukola maama Austria yalumba Sabia nga Sabia bali bubi abaana bagenda mu Nigiina balina Nigiina nga bazikola mu bigodo bya mbizi tufudde Sabia omuntu aba astagafula muva ku bigere paka ku mutwe nga babisaanuusa bati ne bajja bakola mu binigiina bayide ng'abaana bagenda kudwanira n'ebyo binigiina baali bubi Sabia kakati olwalumba Sabia Austria Russia teyalinda ne mobilizinga amagye okulumba Austria Germany teyalinda Russia ku mobilizinga sokoleke Austria erumba Sabia yes Sabia lutalo lwa babiri buliyo Sabia yeewulira eryanyi Austria negirumba waliwo rivaawo gye baali balina okusala ne basooka bakuba amaato ga Sabia agaaliwo ne balumba Sabia tebabanga bamulumbanga Nyerere bwe yalumba Amini nga buli batuuka bayitawo buyisi era bwe kyali batuuka bayitawo buyisi yali ntono abaali balina okukomya Masaka ne bagenda Kampala kati esimwe mundu nga zaatalaga ebirala byonna balaka balina ne bino ebyempumumbu nga bakanga mukko baabina naye ng'ate ebyo biri sikasi nga osanga bakoze nti noba gundi unity ey'amagye nga balinamu ekiwummumpu kimu ne mashini gani ne babeera n'obutonotono awo so nga tebeesobola Austria n'ebalumba Austria olw'abalumba Russia olwo kivudde mu lutalo olw'ababiri lugenda okutukubeera asituka emunywanyi we yamusuubiza olw'abulumba weba tewaayita na lunaku enkeera Russia n'amobilizinga amagye ku booda ya Russia ne Austria ne Sabia Russia
ayiwa battalion ayiwa amaje ku border ya Austria n'alangira olutalo ku Austria. Ayi amaje agaliwa ku border Biden amawanga agamu gano tegaaliwo kati nga ga Poland gaaliwo naye Poland baali bakigabanya nga balina papula ye bakola Poland teriiwo nnyo nga nnafu nnyo. So kakati Russia we bamanya nti amobilize amaje ku border saawa yonna alumba alangidde Austria nti ngenda kulumba. Germany yote yalinda. Russia yagamba nti kati kyokoze ngenda kulumba. Amaje n'agakkiriza mu South eno gasobola okuyita gatuke ku Austria kakati olaba nge wali bayikureine. Ndabawo. Austria eriawo. Kakati gayita wano ku Black Sea. Gayita o Crimea Odessa awo bagenda okulumba Austria. Serbia yali waleeri. So amaje gayisa ogalumbe Austria. Germany alinga mu North ko. Germany olwawulira nti batadde amaje ku border yete yalinda. Omani afuga Germany ebiseera. Kaiser William anti. Kaiser William. Omanyi wali alabye ko olutalo. Oli ye n'alabanga babiri balwana n'atabuza na church bala n'atuukirawo mu kkuba. Kati ye Germany. Olwawulira nti Russia mobilize amaje yete yabuuza na kuogera yatandika okuba Russia. Yatandikirawo okuba Russia. Olutalo lufuso lw'amawanga ana. Russia n'abiyingiramu awo amaje olwo Bungereza ne Bufalansa neryoke biyingiramu nayo. Egamba ki? Bufalansa munywanyi wa ewo omulumba nange oba olangidde olutalo nayo nerangidde olutalo ku Russia. Russia yali amaanyi kaawo. Ani? Russia. No, Bufalansa yali ku side y'aba Russia ne Babungereza. So kakati kino okukitereezaamu nti Russia ekyayingizaamu Bufalansa kyaba kitya nayo ne Bungereza. Russia weerangira olutalo ku Austria. Germany ye n'alumbirawo n'akuba Russia olwatandika omobilize nga n'alumbirawo Germany azeewulira ne batandika kulwana basatu. Russia yakubirawo Austria otalo n'alusasanya paka Germany. Russia we yatandika okumobilize nga alumbe Austria. Germany naye negamba nti nange nkulangiddeko olutalo yatandikirawo okuba Russia olwo baweze basatu mu lutalo. Kaakati awo Germany olw'obwakalintalo bwerina waliwo General Semata yatandika 15 emyaka 15 atuukayo yatwala emyaka ena kitundu ku 5. 19. So kaakati Germany waliwo General baali bamuyita Sheffield. Abasajja bamanyi entalo Germany Sheffield yali yakola dda pulaani yali yakyanika na 1900 nga yalaga tujja kulumba Europe naye tujja kulwana tuti n'abawa pulaani kuba Bismarck yaleka yakipredictinga. Bismarck yaviira mu bukulembeze Kaiser William nga amugobyemu yapredictinga nti kenvudde mu bukulembeze Europe egenda kufuna olutalo olw'amaanyi naye olutalo lujja kutandikira mu Balkani era gye lwatandikira. Kyokka nga Bismarck yavaako dda 1800 kyali 83 nga unification yakaggwa Kaiser William n'amugoba. Ye yali asobola okumanaginga emikago gye naye we baamugoba yaleka predictinze nti kengenze Europe egenda gwamu olutalo olwa ddala naye lujja kutandikira mu Balkani. Ye nadda wali. Kaakati Germany bonna ne beetegekera olutalo. Sheffield n'akuba pulaani nti we tunaaba baakukuba Bufalansa owa Germany era Sheffield ni pulaani ng'era obakulaga ne aro tetujja kugiyita ndowooza iziti Esheni Moise River eyawulaawo oba Rhine eyawulaawo Germany ne Bufalansa si we tujja okuyita tuyina kuyita mu Belgium nga wonogamba nti wennaaba ngenda kulumba Congo sijja kuyita ku Edward awo nja kugenda mpite South Sudan ne mu Central African Republic ndyoka mbaviire yeeri. Sheffield we yali yaluka Polaani era bwe kyali. So olutalo nga baalubala bagenda lulwanira ku front 2. Front esooka ye ya Western Front na Bufalansa. Front eyoku Eastern Front na Russia. Kakati basooka na Eastern Front ne Russia. Olwamalawo Germany teyalinda na Bufalansa kulangira lutalo ku Germany yabalumbirawo nga bukyali. Ani alumba? Germany alumbye ne Bufalansa. Germany yalumba Russia. N'amaje gyali emitwalo nga 5 gyalumba Russia. Omukono gumu. Germany yalumba Russia. Ekitundu kyakakadde. Ak'abantu n'akayira Russia.
n'alumba n'eggye erisukka mu kakadde n'alumba Western Front wali France ye wali France ne Bungereza. Kaakati nga yeetegese nti ayagala akuba Russia janguye mu bbanga ttono nga n'Amerika weebaze ku Iran egwe ku ttaka amagye agazzeeno kye baali babaze Russia tumukube mangu mitwalo nga nagijje jinga ebyo binafu ebyo kyekituufu Russia baali banafumu ali baali wala eri baali wala naye amawanga gaali yali abasaliddeko mu mbala yali asobola obbagattawo yali abasaliddeko kati mu Poland eyo eri fulaati nnyo kyova olaba ne Ukraine awo kyova olaba balimanye emmere singa eva eyo ettaka lyabwe gimu enkuba weetonya emmotoka etubira mu ttaka kaakati baali baakola Russia yali nafumu baali baakola geegi leerwe nga geegi yaayo bw'osukka booda eya Germany n'oyingira e Russia train ze Russia tesobola kuyingira Germany geegi nga yanjawulo nti milimita zaawukana kano ekaba kanene kano kanenemu kaakati train we zaavanga e Germany nga zikomaawo mulina kudda ku ze Russia neze Russia abarussia bayingidde nnyo mu Poland balwane ne Germany ng'ebyokulwanyisa tebisobola kutuuka eri olwa train zaawukana kaakati Russia ekika ky'enguudo eza train zaawukana n'amannyo ga train gano tegatuulamu gano magazi gano mafunda kati Russia ekyo ekyasooka obanyiga nga byonna bakoma wali ne balina kubisomba n'ambalaasi n'ebimotoka n'ebiki byonna nga naye balina zi towed artillery bagateekawo ne gubeerako aguuma agawanvu wansi gulina emipiira kaakati basikagasike naye nga towed artillery ekuba kyatirale naawe n'ogigubira mpulira so kaakati yali disadvantage gye balina kaakati kyekyalemesa pulaani ey'okwanguwa okonkalinga Russia bagenda otuuka eri ne train zaabwe Abagermany nga tezigendera ku reerwe z'Abarussia ebyo ne bibanyigamu so kaakati yali abagezi ngenda ddwangula netandika ennaku zongera okugaziwa Belgium yafuuka eki era ntunulira abantu abadda wano ne bapredicting olutalo lwa Iran ne balowooza kantu katono nnyo mukama wange mudde mutunuulire entalo Germany yabala nti mu nnaku 3 Belgium eri ku ttaka naye yagigattamu ati yali eyina kuyita Belgium bafireyo Bufalansa eri Belgium yali eyina fort waliwo Numeko ne wabeerawo Antwerp waliwo fort ng'abasajja bazimba amayumba gonna ne gabeera mu kigo ne kyetooloola ogusenga ogunene nga bazimba essenga erisooka ne basimawo amazzi omukutu ogw'amazzi omunene ne bazimba eryokubiri ne basaawo omukutu gw'amazzi so nga ziri ring fenced eyo ne babeera eyakatawuni kati Antwerp tawuni y'amaanyi nnyo naye lulinga katawuni katono kaakati ng'okujja okuluma mulina kutema essenge eriri waliwo abamashini gani waliwo abaki wemuli wangula mudde ate ku mazzi musomoke omugga gwe baasima artificially mugusimatuke mudde ku ssenge eddala we babakuba Germany abasajja babafuukira olutalo ne lugenda mu wiiki bbiri ne bagamba mission egaanyi twali tumanyi tugenda kukwata Bungereza ne Bufalansa mu mangu Obubelgium bwabafuukira ekizibu era baatuuka emyalo egimu nga Antwerp ne bagyesonyiwa ne bagamba tugireko kuba guli eri wala ku si ne agamba tugende wano tuyingire France tulumbe France totuuka Central African Republic katutemere wano twanguwe tutuke Bufalansa so sematalo bwatyo we yatandika wano tuyiseyo obuyisi Bungereza anti twawe tutuuka ku Bungereza abaana ne basabira olutalo kaakati Bungereza olw'okuba bali ba alayi be bambi Bungereza yamanyirawo nti nina okuyingira mu lutalo naye n'adikire yalinga olutalo kuba endagaano gye baali baakola nga webakwata ku muno naawe olina oyingirawo olwo Germany olutalo alulimu ye naani ye ne Austria bokka ne Austria-Hungary then ne Ottoman we yabeegattirako olwa success Germany gye yasooka ofuna Ottoman sultaani wa Ottoman n'akyamukira n'amanya tuluwangula yayagala oddogoba Abangereza atwale obutundu kuba Abangereza baali bajooga nnyo Ottoman Empire we baali batudde Berlin Conference 1884 Ottoman Empire bagiyita Sick Man of Europe nembitaba mwekirita the sick man of Europe yali wa Russia yagamba nti the sick man of Europe that no more doctoring can change the fate of the sick man
titugigabane oyo mulwadde tewali yagwayo dda ntwaleko lino ntwaleko kati n'Ottoman balinako obusungu bwayo ejogo bamujoga dda omuli eno mukuteera Russia yasensera obutundu obwavanga ku Ottoman bufunya independence nga bugwa muki mu Russia ne Ottoman erina obunyevu bwayo nayo nebuyingiramu ezze ku mugongo gwa Germany Bongereza naye naluyingiramu aze ku mugongo gwa Russia yes nga bamanyi olutalo lugenda kwanguwa ekyali e Bungereza emyaka 4 sina emyaka 4 ogenda okutuuka December Christmas eyasooka lwali lukyalimu ekisa nga olaba kakati olwa Iran we lukyali lwali lukyalimu ekisa nti era Christmas ya 1915 waliwo bagita Christmas truce ku front yonna yali empanvu nga wano n'okuyisa eryantonde ngeyo yonna front ng'okuva Kampala n'okutuuka eryantonde ngeyo yonna front balwana muli eno nabali bali eri waliwo nga kilomita emu waliwo awo no man's land musibye Senyenge musibye Trench mukoze buli kimu kumudda wano kwekuba awo nafule kakati Christmas eyo abamaje batuuka nti eba ne lunaku lwa Christmas abajamani ne batimba bu Christmas tree bali kudwani we batimbye Christmas tree we batimba omu ne batandika okuyimba obuyimba ba Christmas Silent Night Holy Night bichi abajamani bagamba ni Christmas abangeza bagenda okutunula ku macha bagasajja gakola kyako gali mu Christmas biralu abadde ku post bwati agenda okubanagera bannage mulaba abalalu bagenda okulaba omusajja omu yene yekazo oba bankube n'afaayo ne Christmas tree abadde ki tumuyaja mukube asokoleke molabe alina ki Christmas bera ne sasi mu chemba bera red nawe red naoli bera red kibadde ki ekisajja musajja n'atambula n'asaana omanizani najja kusaidi yaba Germany yabangereza omusajja olwatuuka nti banne lunaku lwa Christmas n'atuuka n'awanyisiga Christmas n'abali ne bamenyaawo kuba bali mu gundi surprise trees babulina nnyo ne bamenya nabo ne batandika baga tebamukubya n'abala ne bavaayo n'abeno ne bavaayo abali ku post ne bavaayo abantu mu lutalo baatuuka ne balyamu ne ku Christmas gwe kugambye olwo olutalo terunnaba kuwera kyova labambaga nti olutalo lw'e Iran balukomye nga tempa tezinnalinnya awatali ekyo ojja kulaba disaster kebatanso kuba amafuta kebata yegwe batanso kuba amafuta ate Israel yagaguddewo tempo olwo zirinnya yakubya amafuta e Iran bino byolaba America nti baleese ennyonyi bweti ne bweti tempa zirinnya lutandika okula so kati Ssematalo bwe yatandika bwatyo ne bamala ne banyumirwa Kamala ne batandika owanyisiganya oli akutulako epesa n'aliwo omungerezo ne bawanyisiganya ennyama y'emikebe ondabiranga ddala ne bawanyisiganya obupapula bw'amawulire Bungereza liigi zammwe ziri zitya nti bweziti ne banyumiza ne bategeka n'omupiira ne basamba nga naye we basambira ogamba kadongo ka bulooka kuba we balwanidde Kamala wonna basambirawo ate ne front eziwa bonna ne bategeka bwe bati obubaka ne butambula eno Christmas kikoledde Christmas ne bategeka n'emipiira ne bakola kino Christmas olwawera saawa 6 Christmas ng'ewedde ne baddayo buli omu ne zifuga saawa 6 okwemisana emisana associatingako wano ku macha Christmas ng'etandise ne banyumirwa buli omu ne baddayo ku 6 ne zifuga ne gutokota bupya ekyo kyekiyitibwa oluta so kati awo tempa zaali tezinnalinnya kati bano abaana abaalusaba Abangereza olwo wano nga wonna bakyanyumirwa baluwulira buwulizi olwo innovation tezinnaba kujja mulaba abantu abagamba nti Iran nnafu mugenda kulaba ebyokulwanyisa n'ebipya ebijja amuteringiyo gakyali mabaga zino missile ne drones yakakozesa erinayo ebyokulwanyisa ebisingako nebiba tebinnaba innovation zijjawo mu entalo okuyiiya kuba kungi amawanga gano agaffe lwaki mulaba nti Uganda tetulina nnyo bayiiya tuli mu ddembe eddembe okuyiiya kuba kutono mu kurayisisa abantu bayiiya Russia kyeyiyiza abamuyeekera si kyangu omanyi Ukraine weekyusiza olutalo baŋŋamba nga batandika strategy ne zituuka zino missile kati ezeekolera Ukraine kakati Qatar UAE batumizaayo gundi drone interceptor okuva Ukraine 1500
kata netumya 2,000 mbona America netumya Ukraine ate America balina atenga fudiyo twesiga America olutalo creativity eba waggulu Ukraine wo industry ekuze nnyo egamba Zelensky yamba omusajja ne bakizula nti kakati it's a question of necessity tulina okubeerawo Ukraine beekolera kati missile zaabwe beekolera drone zaabwe Ukraine bafulumya missile esinganize drone esinganize beetaaga kakati bagenda kutunda so kakati Iran gye mulabanga ennafu egenda kumala innovation zikyuke mu myezi olutalo keruweza emyezi olabe ebyokulwanyisa ebipya ebijja katale olutalo nze ndaba lukuze wakati ndabye ennyonyi simanya eyo ngenda kujoogerako so kakati kyembalaga nti nebintu bijja bikola ki bikyuka tempa ne zirinnya Bungereza kasa yaleeta tanka ku ddwaniro ye yakyusa olutalo Bungereza yayingira tanka zaali tezirabikangako ku lutalo wabula bakiyita Battle of Somme ku mugga Somme Abajamani bakeera nkyanga balengera tanka nga 200 zijja zikurawu era Abajamani bakiyita crawling devil Sitanya bakeera kumakya okuvayo bwe bati mu trench zaabwe okutulanga gatanka gajja gekulula Abajamani baddusa front ne bagikyusa ne baddukanga wano n'eryantonde nga Bungereza ebaddusa mailo nga 10 ku ddwaniro ebazza emabega balaba tebakirabanga nga tebakirabangako gajja gekulula gawogano kamala nga bibuguma Bungereza yali nkambwe bwekyo kuyiiya Bungereza kyekyagireeta yagenda okukola oluta olugaanyi n'eryokereeta tanka okuyiiyawo mu ddakiika ne bayiiya tanka n'agajegere gaayo Russia ne Bungereza ni yali yabitanga Bungereza ye yasooka okuleeta innovation ya tanka ensi yonna yali tezimanyi Bungereza ereeta tanka mu lutalo lwa First World War yes era n'okutandikira kyovola challenge zaabwe ennungi bamanyi nnyo okukola tanka so tanka wezajjira ku lutalo Battle of Somme Abajamani bagenda olengera kakati omugga Somme guli nga mu Bufalansa naye North East France kakati nga Abajamani jukira bava mu West nga badda mu East ya Bufalansa kakati ne bajjanga basalako ebitundu ebibanguyidde babiwambye eteza Germany yakubako mu France munda neyingira Sematala asinga yagwera Bufalansa munda Sematala asooka Germany yayingira France kugambye yayingira yamala nawaguza Belgium netandika okukanga yawaguza mu Belgium n'amala yatuke France yaleka ebimu ebifo byayagala mu Belgium naga katubireke ebyo biri bali katusimbe wano ne bagiyitira mu North East France ne balyoka bagisensera mu ddakiika Abafalansa bayingira Abafalansa ekitagambika kati Abafalansa ne bamanya katubalindire ku mugga Somme Abafalansa ne badda ku gundi Southern Coast ey'omugga bano ne babeera mu North bagala kusala nnyanja mugga bagweri Abafalansa ne bateekawo Abajamani olutalo olwali olw'amangu olwa speed oluli mobile ne lusikatira ng'abasajja Abafalansa Abangereza bonna bali wano bayiya amagye mu Bufalansa bayambe Bufalansa Katonga nti bano bali eno Amini ali eno bali eri kakati nawali bwe kyali omukono ne guseka emmundu neevuga ne batuuka ne bagambe mobile war egaanyi kakati tugenza okudda mu kye bayita war of attrition buli omu tumukooye Omujamani avudde waabwe wala ffe tuli waffe waka emmere tugenda tugisima ne tuleeta yayina kutumya ntumye katumukooye kati bamukooya batyo olwo anti basimye trench ogisomoka wagisomokera otufa naye trench eri wano omwana alina ka post walengererako kabwati machine gun ziri wali balinanga vika machine gun eri emmundu kye yakola Africa emmundu yantameeri vika machine gun yabayisa bubi eyemmundu bannamaherero wali Namibia ogende wano Mau Rebellion kye yakola bakini ate abo ba Jomo vika machine gun Abangereza baali bakagikola ebeerako emidumu ng'etaano gyetoloola gitinga bwekuba gifulumya lumu vika machine gun efulumya emidumu etaano gyonna giweereza lumu oba gisensula kibeera gyetoloola gitinga amasasi gayiika eyo Muteesa gye yayina mu lubiri ne bagamba yayina emmundu ey'amasannyalaze yes etteeka lyali ligamba President wa Uganda alina okukuumibwa vikas 3 emmundu 3 vika machine gun ziruwandula manda yes so nga bazirina ku fronti kakati ne bamanya nti Muteesa emmundu gye yayina yayina vika machine gun zaali zikuba
yakuba so kakati eyo nga gye balina ku trench awo ne ye mundu gye yakubisa bano bajinyunya ne bagamba nti basalako masannyalaze wa masasi gegaggwawo yakuba nekuba neyera yeyiwa amasasi rawundi emu mu ddakiika esookunkumula amasasi ebina nga gagenze dda n'olukaaga ng'abantu bonna lukaaga basema ku ttaka ebintu ne bagikomyawo bati nekisiganga kyetoloola n'okwetoloola kirina obusungu so kaakati ze mundu ezaaliwo kaakati awo bakoyeza abajamani bungereza kwe kuleeta tanka naye kaakati ekimala abajamani ne babajja ku trench zaabwe ze basimye obulungi bakozeseza obusawo buno obw'ettaka ng'oli abeera muli mu trench ova wano yagala kutwalira bikompola oyagala kutwala buwama ng'ayita mu trench paka buwama wagirayo omutwe bakuse basinayipa bayitanga mu trench okutwala sapulayi mmere biki byonna yita mu trench otwalire ab'ebuwama zabanga mpango trench ya mailana buli loono 5 genda olabe ekiri e Ukraine wali trench ya kilometers kumpi 500 wano n'ekigali front line zonna trenches ekiri awo so kakati bwekityo bwekyali kati bongereza neyokereeta tanka ze zaabajja mu trench ne zibagwa Germany we yalaba nga balese tanka kyenkulaze nti innovation mu ddwaniro ziba z'amaanyi abajamani ne baleeta chemical weapon ne baleeta omukka ogw'obutwa olutalo tempa zirinnya Germany nsoko be Bungereza wano yakola etya ku tanka ngazisuulawo ntino yaleeta tanka yabazaayo yabanko kuba byaddala nga tebakyasobola kwerwanako abajamani badduka buddusi tanka yabatiisa nnyo gomanyi gusitaani ogwekulula wali olabyeko ekintu ekyekulula gwe badduka buddusi nga n'emmundu bazirekawo ababadde wano nga badduka badda mpigi buwama tebakyasobola kulwana ne bamanya nti batutta Germany ne bayiiya tiwekiba kituusawo tuleete mukka gwa butwa ne baleeta omukka ogw'obutwa ng'omwana adda wano n'aguloki nga n'agukuba ne gugenda gugwawa ekawempe empewo nereka buli jeza ne mukunkumuka Abangereza baafuna ekikanga kye batalabangako nga baleese omukka ogw'obutwa onogoka wekka omanyi omukka ogulina lukala olwa bbulu olwa guriini gwe baba bakubamu we batyo nga naye empewo buli jeza ogenda okulaba amaaso bannayinalaba Abangereza nga bakoze lulayini bonna amaaso tebakyalaba balina obajja ku ddwaniro babatwale babajja wano we tuli Emmengo babatwalawa babatwala Nansana ewali akalwaliro babajjanjabe naye nga be batwala bonna tebakyalaba abantu nga 8 Germany akomye omufezi tu yakomye omwatwetedde tanka naffe tubaleba olwo tempa zirinnye zenkulaga mu ntalo wewa mukozesa kino katukozesa kino kati bye bigenda okuba mu lutalo lw'e Iran awo kaakati we bakuba Abangereza nga baddira omuntu omu omulamu atunula n'amugamba kulembera ne baddira abalwadde bonna nga babasibyeko pulasita kuno naye nga buli ewali eriiso olaba musaayi gwe gukutte mu pulasita amaaso gonna nga gajjudde musaayi gatunduseyo Omujamani yaweereza abalala amawuggwe gaabise omusaayi gubava mu nnyindo mu matu mukka gwa butwa kati nga baddira buli akyalimu akalamu kwata muno ku kibegabega n'olikwata asooka maaso omulamu addako n'akwata kwa atunula nabali ne bakwata kwa ne bakola layini wano n'okutuuka ekatwe ne babatambuza obatwala nga tebakyalaba bonna amaaso masibe gonna chemical weapon olwo Germany nezejjengo awo okuyiiya ne kubeera lugenda okuggwa nga n'ennyonyi bazitandiso zikola Zeppelin ng'oli aleeta ekinyonyi mu bbanga kya baaluuni ne kiketa nti waliwo emmundu ennene wali emmundu mukube wali mu tekinologi ajja akula mu ntalo innovations ziveeyo kaakati luno mbagamba okuyiiya okuli mu bankazi za Iran eyo awo Amerika yali teriiwo Amerika yali kyeri olwo kaakati oba superpower wegenda obufunira entalo za Bungereza ze yalimu ze zaleeta Amerika okuba superpower Amerika entalo zerimu ze zigenda oleetera eggwanga eddala okuba superpower China ejja bamulinda Russia yinza okukomawo mujja kubiraba esobola okukomawo ate na Amerika esobola okuddamu n'eba superpower ate singa ekola ebyetereza yes kisoboka so kaakati ezo zentalo kaakati wetudda ku kyennyonyi eno maze obayisaako eri ku ntalo mbalaze nti bino ebitandika ffe wetubiraba nga Amerika batandise okuleeta kino bano balese zi cluster munitions bomu evaamu bombulets obulala nga 3
awo ntandika okulaba tempa zirinnya. Ekirala ekibalaga nti olutalo luno lutandise okuba deadly ye military censorship. Amawanga tegakyakkiriza kufulumya butambi. Eddwaniro lyonna bwe lityo. Bungereza batandika ssematalo ng'abaana buli dakiika bawandiika obubaluwa. Weereza girlfriend wange gwe nalekayo ne baba batwaye. Olutalo lwe lwatandika winteze ng'omwana abeera mu trench olunaku lwonna, amazzi agannyogoga, ebigere ne bituuka ne bivunda ng'omwana asikako eddiba bwe liti ku kigere. Ne batandika owandiika amabaluwa ag'ennaku. Bannange tufa. Omwana oli gwe twava naye ku kyalo oyo yafa. Bw'olaba wayise omwezi nga sikuwandiika emanya nagenda. Abangeza ne bagamba mumanyiiraani. Ne gundi yafudde. Ne bagamba mumanyiiraani. Ne bateekawo department namba echecking amabaluwa gonna agava ku ddwaniro galina kutuukira wali. Ye censorship. Kyekiri e Israel. So kakati wamulaba censorship mu mawanga ng'omwana yalinga ekkata ng'akwata ka video bibyo bikubanga tokyakalaba omanye waliwo ekikyuse mu lutalo. Baŋŋambye Israel ne bakukwatako. Military censorship law eri Israel kakati. Eri eti eyo. Anja kuddayo ngisomese tulema kuyingira kuba nja kulaga n'eggundi gye bayisize kata Uniformed Code of Military Justice mu bavunaanira civilian ng'omunnamagye woowereza aka video konna bwe kati. Ekyo kiri Dubai wa. Dubai baŋŋambye bakusiba emyaka 5. That's me. Olumala deportation. Ng'olinya ziddawamu. That's uniform. Bwe nawulidde mbu. Kyekyo kyennyini. Era omwana eyaŋŋambye nti bwana sikyasobola. N'omala olaga nga beyapozi. Yaŋŋambye sikyasobola kuweereza etteeka kakali. Tine wendi wano olwaleero ku makya obiwulira bivuga. Naye nsobola kuweereza ddoboozi. Sisobola kwata kifaananyi naye nkikwata mpedde. Ne mubuuza kikibako nti nampeeza ekigambo UMCJ kitegeeza ki ne mugamba ho mufudde. Uniform Code of Military Justice lyetteeka libafugiramu abasirikale mu America. Tolina kuba na tikitooko bya kisiru. Tolina kukola bino. Bw'obikolera oviolate ama discipline y'amateeka kati ne ba civilian babavunaana nga basirikale wo violating n'okuba kafaananyi n'okaweereza. Olwo tempa zirinnya. Tikakati batandise okweka ebungereza baateekawo department namba esoma mu mabaluwa gonna agava ku ddwaniro. Erijja tumala giyitamu. Kugiyitamu ne bateeka wali abaana abawala be b'employees n'abalenzi okuddamu ziwandiika bino mu bijje. Gitereeze bijjemu bino. Bino bituswaza bitunafuya. Omulenzi gwe nafa nedda teekamu. Tukuba abajamani enkya n'eggulo. Bafa. Tuli ku front batudduka buddusi. So kakati ebyo bikolebwa mu ntalo. Nze Kasozi ku bwenda by'entalo wentandika obiraba mmanya wano waliwo ekyetaaga okukola. So abantu abadde abali abasuubira nti no Iran bagenda kukafutiza nti kiki. Sabia yafuna ba ally. Sabia n'abeera mu lutalo kumpi paka ku end. Mu bunafu bwayo nga nkulaze baali n'engatto tebalina ng'engatto bazikola mu binigi n'ebyo bakola mu ddiba ly'embizi. Naye baamaliza olutalo balumazeeko ate sebo nabo ne baba bawangusa kubanga bawangula Kaiser William. So mujja kulaba gundi eyo Iran mulowooza nti nno nnafu nnyo mugenda okulaba ebikyuka ku ddwaniro awo. Okay, ngenda kuwummulamu wano oba nkusibulire wano mwene ekitundu kyange ekisooka. No beera ku mukutu guno ekitundu ekiddako eggwanga erya America lyaleese ennyonyi. Yes. Ennyonyi bagiyita batya eyo? Ennyonyi bagiyita E6B. Mercury. 6B Mercury. Boeing Mercury. Anti kakati E kirina kye kitegeeza, 6 kirina kye kitegeeza, B kirina kye kitegeeza nja kubibannyonnyola abantu. Ojja bibannyonnyola. Yaleese yaki? Ennyonyi eyo lwaki onkema? Anti njagala omuntu mubuulire nkomawo yaleese ennyonyi mu lutalo naye ebitone ebigikwatako. Ekitone ennyo ennyonyi eyo bagiyita Doomsday Plane, ennyonyi ey'olunaku lw'enkomerero. Eze kusaanyawo Iran. Ekyo buli lw'okiraba ku mawanga ga superpower America ne Russia. Buli lw'owulira America eyogedde ku Doomsday Plane e Russia Doomsday Kiroko nga bagiteekamu akanda. Eri balina Doomsday Plane eno balina Doomsday Kiroko. Buli lwetandika okubala ne Doomsday Bell netandika okuvuga mu Moscow. Abarasha bonna bamanyi amagye gonna gaba ku state ya readiness. Buli lwolaba Doomsday Kiroko ng'etandise okubala. Era mu lutalo lwa Ukraine awo we batandikira okuba long range missile mu Russia. Abarasha baja activate ne bagamba tofudde Doomsday Kiroko era etandise. Era bikibala. N'ekide kitandise okuvuga. Essaawa yonna sematalo. Kati n'Amerika buli lwolaba Doomsday Plane miranga. Iran yeekaabire.